Era nga bekyojje ne batabaawo aloopye. Ne babavaako. Lwaba kati babangambye banaalye aloopye ndowooza. Ate nawulidde bagamba alye agambye tagenda kuloopa. Kati buli omu ayogera bibye. Naye poliisi ate tugamba nti yaloopa. Era Palace obudde bwonna akwatibwa. Tutunudde kubanga abantu batunudde ekibuuzo nti twagala Palace akwatibwe naye ate tulina gwe twalabye. Kati problem gye tulina. Tulina gwe twakuze gwe twalabyeko ng'akuba ababe mu lubiri. Naye anaakwatibwa. Kati tutunudde tukola. Tugabeegese. Soka tulabe poliisi. Kati nga Uganda Police tuze tulaba omuze oguze nga gugenda gukula ogw'abayimbi abasazeewo okutambula ne groups zaabwe gangs nga tutera okuwulira babiyita egaali batambula ne bakanyama bangi ate bano bakanyama olusi babakozesa mu kulwana entalo zaabwe. Lulimu alaba omuyimbi omu yagenda n'ataakinga eddwaliro. Juzi wano mu Forest Park balwanye. Kati jo wano waliwo yagenze n'alumba maka ga munne ne baasa ebintu ne bamenya amamotoka ne bakola effujo lingi. Leero twagala kuvaayo nga Uganda Police Force tulabule nti zino groups tugenda zigulako olutalo lw'amaanyi nnyo, tugenda kubakwata, tugenda kubasiba. Tetuyinza kukkiriza eggwanga kuliteeka mu kajagalalo nga eggwanga eritali mu mateeka. Era twagala kuyisa warning eyo naye tetugenda kukoma ku warning yokka. Ne bw'oba omanyi nti oyina emisango then olina okutwetegekera nga poliisi. Tugenda kubakwata tubabuuze banyonyole ku bikolwa byabwe. Era kati wenjogerera tutandise investigations mu neeyisa eno kubanga eno eneeyisa tetuyinza gikkiriza ekontana n'eddembe ly'abantu. Kakati wakubudde budduka sipiidi tusooke tufune ku baaliwo nga bagenda beekuba ku forest.